Ng'ensonga z'okusima omusenyu mu Lwera zikyalanda, Paalamenti ekunyiza ekitongole ekirondoola obutonde bw'ensi ekya National Environmental Management Authority NEMA olw'okwesuulirayo ogwa Nagamba nga kikola emirimu gyakyo bwe kyagaba ebyapa mu Lwera kw'ossa ne zirayisinsi eri amakampuni ag'enjawulo nga Aquaworld ne Mango Tree Group n'amalala mangi geetaalondoola agaalina okulunda ebyennyanja kw'ossa n'okukolerako emirimu egy'enjawulo wabula bo ne badda mu birala omwali okuyikula omusenyu. So I can just go walk in any wetland and I say give me a permit. I don't have to show any proof. Omukungu wa NEMA avunaanyizibwa ku butonde bw'omu nnyanja George Lubega annyonnyodde nti omusenyu kituufu gwetaagibwa nnyo ensangi zino nga n'olwekyo kyali kibakakatako okukkiriza omusenyu gusimibwe mu Lwera nga kikolebwa mu mateeka. Wabula ekyennyamiza kiri nti kampuni ezo ezaasaba layisinsi zaali zaasaba kulunda byennyanja kw'ossa n'okukolerako emirimu emirala naye ne zikomekereza nga zisima musenyu ekintu ekyali kimenya amateeka. Abantu abamu bwe tubawa layisinsi tebakola bulungi mulimu ogwo kati era kitubolaba nti Parliament ne community bakomplaininga wadde nga ababaka banenyeza nnyo ekitongole kya NEMA olw'obulagajjavu mu nkola y'emirimu gyakyo. Lubega obuzibu butadde mu kitongole obutabeera na busobozi bumala kubanga ekitongole tekirina abakozi bamala kulawuna entobazi ez'enjawulo n'emirimu egikolebwamu nga n'olwekyo gavumenti yandibadde ebadduukirira mu kifo ky'okubanenya. Ekituufu tuli abantu tuli batono nnyo mu Uganda abakuma obutonde addala ebikwatagana n'ensonga zino ez'omusenyu z'ebyennyanja naye nga tukola. Lubega era alabudde kampuni ezo zonna ezaweebwa layisinsi nga bwe zirina omwezi gumu gwokka okulongoosa enkola y'emirimu gyazo oba si kyo baakugibwako zi layisinsi ezaabaweebwa sinakindi okuvunaanwa. Naffe tusazeewo nti ataakola bulungi omulimu gwe tawadde omwezi gumu ataatereze ensonga bonna balina layisinsi ne guidelines biki bye bateekeddwa okukola nga bakola omulimu ogwo. Anabatagoberedde tugenda mukwatako nga amateeka galagira bazeewo obutonde ate tujja bavunaana na mateeka. Ababaka wabula tebabadde bamativu na ngeri NEMA gye yeewozezaako era Paalamenti n'ebalagira okulambula Lwera olwo baddemu okulabikako eri akakiiko n'alipoota ennambulukufu ku biki bye banaaba bazudde. Kirabira ddala nga NEMA erina obusobozi era erina mandate evira ddala mu constitution okubeera nga basobola okumonitaringa buli ensonga yonna ekwatagana n'ebintu ebikwatagana n'entobazi mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Era okugamba omunayuganda lino NEMA terina busobozi, tetulina staff kuba kwebuzabuza ku munayuganda muwi wa musolo. Ekisinga okuluma omunayuganda omuntu wa bulijjo bigamba mumuve bwere nti muze kwongera mu Uganda muno kugikulaakulanya muzimba amakolero ate osombe omukyango tekusasulwa teri musolo bakutwala butwazi. Ebifo ebimu byonooneddwa nnyo naye nga bagamba okusinziira mu kunnyonnyola ku boogeddeko ebbanga lya myaka ng'ebiri babadde bakagendayo mulimusi balaze era nti enkolagana si y'amaanyi gye balina n'aba disitulikiti. NEMA yatandika okugaba layisinsi zino mu mwaka gwa 2010 nga kampuni zino zimaze emyaka 6 nga zisima omusenyu mu bumenyi bw'amateeka nga NEMA yeesuulirayo gwa Nagamba okuzikangavvula. Steven Tulyargayo, Kingdom TV, amalindirire.